It is your usual patient Sugar, and I'm with the very beautiful, gorgeous, very talented, the one with the golden hat, the one with the biggest album trending, Tulibi Muli album. And I'm so lucky to be here and talk to her. Say hello to our viewers, Mary Bata. Hello guys, and I'm grateful to be here with you. Simani, I cannot believe this. I am excited. Thank you, Mary Bata. Kakati abantu babuza nti performances ngo JK mikolo ezisinga zibira olinga stonch fan wa Mary Bata ngaga kumulaba nga simukolo o performing wa kuba tolabika nnyo siri muntu mulabise nnyo ndabika lwa nsonga njagala nnyo okuva ewaka ndi muntu wewaka njagala nnyo okuva ewaka ngamba nti ngenze ku radio oba nzize ku interview nga wano oba ngenze ku show so performingira ddala mu bivulu ebinene abantu babiraba babimanyi ba promoters bakimanyi gye twesanga offices zange ziriko ne kani wali eza MBM Music ne namba yesimu bagimanyi so tubeerayo mu bivulu tubeerayo mu mikolo tubeerayo mu show tubeerayo mu mabaala tubeerayo mu arena Mary Bata twakulabyeko ku airport ng'olina muyimbi waffe Kemi Sera Story penna twagimanyako yafunira ebizibu South Africa n'akomawo tusaba otutangazemu ku nsonga ezo how is she now wamusanga mu mbeera ki how is she coping akola atya kati how is she generally Kemi yankubira essimu ng'ali South Africa ng'embeera si nnungi naye nze ng'omuntu eyali abaddeko nange saakuleka muntu mu mbeera so bwe yankubira nendaba bambi yankubira ku video call nangamba ndi bwenti nempulira ennaku nentandika omuyambako bwe kityo naye mukama n'aba mulungi omulanga ne baguulira baganda bange ne tukwatagana nebaza Bebe Cool nebaza Eddie Kenzo nebaza Fina Masanyalaze nebaza Mr. Chibamba e South Africa ne tukwatagana ne tulaba nga avaayo era bwe yatuuka wano ndi muggezaako ninawe tukyamukuumidde bambi asooke yeetereze ng'omuntu tali fine. She is not fine. That's what I can say. Naye ndi ready okuyimirira naye paka ngali fine sigenda kugwa mmanyi. Ebale kuba na mtima mulungi. Kakati nsimanye no story mbadde njagala kugikunyumiza ngati tuli mu studio. Amanyiti waliwe yatuferako okutuyimbira okutwetera Mary Bata ewaffe mukyala eyibanda ku mukolo. Kakati wentwalira omukisa okubuuza omuntu ayagala Mary Bata okumuyimbira ku mukolo gwe especially outside Kampala amujjawa awali valid. Alright banaye nsoka kwetonda eriyo eyafera abantu bange bambi wanda Mary Bata nakulonna nga tetubulako sikwata nko ku mukolo gwe yone sijja naye ekyo yone yakikola bambi si kirungi bansonyiwe bambi enamba yange 07 ya management yange 0753 51 33 52 oyita n'okuba essimu n'onfuna mu bitiibwa awatali yadde okusika omugwa. Kale, thank you so much Mary Bata. Thank you guys for viewing, for watching. Chloe, you want to say hi? I just want to tell everyone no. I want to let everyone know Tamanyi Mary Bata. This woman is one of my favorite women in the industry, not just for the music, but for her good heart. Chloe, like for real, your favorite? No, Sibudiom, by the way. She is. I am. Everyone who is here on Sunday is her favorite. No. Kati nange obuzibu bwe nina ye njagala abantu naye ate wesanga omuntu ayagala abantu binsukako. Yes. So for her mbadde sigamba mboba what you know have so much but the people I have like me oba tulina mutual friends kye mbangamba bagala Bata boba tonaba mulabako physically nga tonaba musinkanako osooka awulira birungi. You know one thing about Bata ojja kumanya Bata nga tonaba nakumulaba. Miss my first time to see you naye nti all the people that know you love you sincerely from the heart. Oli muntu mulungi nnyo. I would love to be like you rakubanze njagala abantu naye from a distance. Kale abagala okufuna music wange jali ku stores zonna platforms zonna eza music jali era ne YouTube channel yaffe tuli Mary Bata Music, TikTok Mary Bata Official, Facebook Mary Bata byebyo nothing much. Tekako music tekako buli wosubira music wali gwe teka mbutesi bimuli album by Mary Bata
nebanga yereeta tugenda kubanga tukolako naawe naffe kuwuma naapo eyo channel gimanyi bagiyita executive media tubeerako nze Zubeda n'omukyalo mulala bamwita Ella nga tusabula tuyigiriza abakyala otewe balina okweyisaamu n'ebintu ebiringa ebyo ndabika nga kana kato naye ndi mukyala so tekinzijako eddembe ly'okuba nti njogera ku bakyala abantu bebagamba nze nsinga eggaali nina Katonda nina Yesu nina Holy Spirit nina angels kati kyoba omanya nze asinga eggaali otala nga etaliiwo naye geza onsongemu eyange eristede eyange tenyakula eyange ewa mirembe eggaali eyange ewa mirembe obukoze kye abatadde entalo mu music of course si kirungi ebyaddala osobola okukikola nga kino kikolera mu kaseera ako naye okutuuka ensi we yatuuka nze ndaba okwekwata obulungi kyekisinga kubanga bw'oba olina music omulungi lwaki ogattako entalo omuntu abadde afokasinze ku music ajja kumuvaako afokasinge ku ntalo z'okola so let's focus on music tumanye ekyatuleeta mu industry tubeere ne legacy ennungi koza abaana baffe bajja abato baffe bajja so let's try to okukola ekintu ekisinga obulungi omulembe ogw'abayimbi abato abalimu bawini wa mami abalimu Nando Love abalimu Joylanda baana kibo baddeeyo ng'osirise ng'owuliriza music waabwe nga wakabi mpuliriza Nando wakabi era kwali kati akuba era mwagaliza kisinga njagala nnyo nze abaana abakabi kakubira ddala style ezakabi man kakabi kanando wini wa mami yono wa TikTok mumanyi nnyo ku TikTok ebyaddala music waliwo kemanyi tata oba ne mudra simufollowinga nnyo ku kya music bakayitambaga kamanyi amina ngenda kumuwa obudde musically mbadde muwa obudde ku TikTok I appreciate good people like with good things as long as obera talented ngenda muwa obudde musically mbadde muwa nnyo obudde nga kinsanyusa nnyo ku TikTok bino byekikola but musically ngenda muwa mu ku budde abagizi bange abagizi ba MBM Music nze mbebaza bwebaza thank you so much ate Sera ne kano bambi if you're there nga you can still stand with Kemi Sera please tuyimirire naye yetaaga obuyambi omanyi nga bw'onooba nti otuusa otuddaawo tewali kintu kyonna so bambi abalinamu omutima ng'ogwange let's stand together kulwa Mukama Katonda ebintu ebimu tubikolere Katonda kubanga tetumanyi gye twava tetumanyi gye tudda but tuli mu nsi muno naye mufo ky'okukuza obukyayi tuyambagane tetumanya oluusi kyokola kye kiri kuggulira omulyango ogw'eggulu so buli asobola munyambe tuyimire ne Sera alisi tubeeko we tumusa nti wano nange mbeere free nkola ebyange because I need time for myself concert obudde bonna mu butuufu concert tugina guno mwaka naye abantu naye tukube ekifo kye kikyantabudde Serena tukube Serena lugogo tukole tutya abantu baba wansi bonna bagenda lugogo babbirayo amasimu ojafuna table sekiri kyagenda kubeera gulugulu nga lwaki etonyera ku show yange maama etonye leero wakire kati tukole tutya lupyaliwa akiridde okay kale kolewe tuti tugende ku Serena then bana abamufuna mpola ogende ng'obawalira after shows Masaka Bundi webati Masaka bafuna mpola omanya kiri Masaka no I was giving an example baliya balabe duka Maria Flo ebyo ebifo ebityo outside Kampala extras thank you nenga Serena kale mu comment banaye basita ati munyambe nange gumbuze ensala naye nga concert yo already tuli mu nteekateeka mutubulire ekifo then tubabulire ekiddako Sicho manager wa anti kati on manager wange one nambe Kale thank you so much we sign out Silverback Lounge au ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party tulina meeting za kwanjula jangu tweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24
tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ngeyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.